mwebale kusiiba Allah akkirize tusaasira bannaffe abali mu bizibu abali mu bifo ebyentalo ng'Abapalesitayini bemuuli abattibwa buli lunaku bannaffe mu Sudaani balwana nembawanga amala tebasiibye bulungi tusaba Allah abasaasire abataasi ate bo bennyini nabo bamanye nti emirembe kintu kikulu kubanga obusiraamu ddiini ya mirembe. Tusaba gavumenti zaffe nga United Nations bwe yavaayo ne position okulaga nti ebikolebwa mu Palestine bya kusaanyawo obulamu bw'abantu genocide ffenna tubivumirire nga tulaga ensi yonna nti ekintu ekikolebwa bannaffe kintu kikyamu. Njagala tusabe twebaze ebitongole ebiyambyeko okusibulula abantu mu mwezi gwa Ramadaani era twebaza n'ebikutu egy'empuliziganya egiyambyeko okuweereza puroguramu za Ramadaani nabwe kityo ne bamasheekha abadde basomesa abasiraamu mu mwezi guno gwa Ramadaani. Nsaba tusigale nga tuli bumu tuwagire puroguramu za Supreme Council. Supreme Council erina puroguramu nnyingi era ababadde wano omwaka oguwedde kati ekifo si bwe kifaanana era kijagenda okubeera nga kyeyongera okubeera ekirungi insha Allah taala. N'olwekyo ba members, those who are shouting, please can you go out? No, those ones who are shouting, security, no. Abaye mugamba abantu abo bagende baba tebaagala kusaala. So members, maliriza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti ayongera okukuuma obusiraamu akuume n'eggwanga lyaffe Uganda fenna tubeere nga tweyongera okugira ki okutambulira wamu. Puroguramu za PDM tugambye nti gavumenti oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa puroguramu ezo ntuufu era zigende mu maaso, abasiraamu mugende mu maaso nga mwewola ssente za PDM zikozesa. N'ebigambo ebyo njagala nsabe Allah subhanahu wa ta'ala musooke mutuule, sit down please, mutuule wansi, abasiraamu ab'emirembe mutuule wansi, abasiraamu abaagala emirembe abazze nga muze kusaala mutuule wansi, abasiraamu abazze okusaala mbasaba mutuule wansi, eswala tebagiragira lwa kifuba. N'olwekyo njagala amaliriza ebigambo byange nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okututaasa tusigaze nga tuli kintu kimu era tuwagire puroguramu za Uganda Muslim Council. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala the Secretary for Social Services, to take us through. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nze avunanyizibwa ku nsonga z'eddisa social services ate nga byengenda okukola wamanga bikwatira ddala ku ekyo naye okukkiriza empagi yaffe ey'okuna ey'obusiraamu ate n'okuweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa tusiima nnyo okulaba nga kati buli sekita yonna buli of Uganda Muslim Council and on behalf of the Social Services Department I would like to appreciate and congratulate the Muslim community in Uganda. My task is simple here as Secretary for Social Services Uganda Muslim Council to appreciate all those ones. Not everyone has done what he can, but there are certain distinctive and distinguished organizations that have been in turn across the country given to those who are in need, so that we first and accomplish this via very effective
without many problems, although we really appreciate that we still have. The following people and organizations and the government of Uganda are led to appreciate them so much. I'll begin with the government in this period, a very holy period, a period of giving, a period of generosity, and all these such other issues. So much that it has elevated that spirit. The Muslims, especially in this month, is very exemplary, and we appreciate it. We appreciate the Parliament of Uganda on Thursday when we had the first national iftar dinner here in its own kind, and we are fully represented. And the last, that you become helpful and advisors to your leaders. Broke it in 3 texts. One, the order which is humble that we have recited. But in another verse, Allah changed the tone of the Ummah. Because the Ummah has a system, and we have survived with our system. We have constitution, and we have to run according to the constitution. We don't have to go every other day, just traveling around. We need what Allah commanded us to do, always to be in solidarity and cooperation towards the righteousness, and not in the bad and harsh and bad and enemy. We do not cooperate in good and merely cooperate in spreading the false. I respect your brothers in this cooperation and الذي يرفع الجهل عن أنفسهن okumanyooko okubayamba okuva mu butamanyano n'obuyabayaba okuva mu mitima gyabwe wayumakkinuhunna min tahqiqi numuwi wataqaddum mujtama'ihinna era okumanyooka okubayamba okubeera nga batuukiriza enkulagira okubeera nga tuteeka essira ku bavubuka wasaya lijalbi saadata ilayhim n'okubeera nga tukola nnyo tuteekawo pulaani ez'okubaleetera emirembe abavubuka abo baleme kutataagana idh hum sanadun hadhihi l umma fi lhadir kubanga abo
الإسلام بسير الناس. ولهذا نوريت عظم أجرهم إذا ذهبوا على الطريق المستقيم. أبقوا قسم دبا برونغوسي إبرا يا إبرا يا وكرونيو قبو يتتجيز كما في النبي محمد وأنتم سام أبقى لبيرا مكسكريزة جاء الله سبحانه وتعالى ونقوى انكمريرو ووتالي بيرا كسكريزة جلالا جرنا ناقام وشاب نشأ في عبادة ربي تنومك يقول لا مكتشكا توندا ونوكم سنزا. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الخير. تسبع الله أقدتي إجبينا جو السلام رونجي وأن يوفقهم في دينهم إلى أبوكت إلى نقطة الدنيا رونجي ويصلح ولاة أمورهم إلى الله تيامي على بلدان كل مزيبا في كمين قوي برونجي وأن يعيذهم من التفرق والاختلاف إلى بچين بلزي مبي بياولا نبياو كنيا ومذلات الفتن نبي بريتا فتنة استلزم وأن يحفظهم من مقاعد الأعداء إلى بكما بكرين بزاب ومبزاب أبا بچين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله